Mukiza nkulamusiza ko nnyo yanajo sinzira okuliriza Mando so 89 akutunyeze CBS FM Radio Uganda Radio Sabasajja Kabaka yabavubuka abo mulembo omutebi nze Kalule Lameka kulamusako programu kirizo bagana okuva kubalaza okutukola okutano mumanyire ensonga zigenda maaso mu nsi naye olwalero lunaku lwa 2 ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi tuli mugwa 12 omwaka tugutwala bingi bikoza amawulire wano mugwanga nebweru walyo obwakabaka bwa Buganda butadde emikono ku ndagaano n'abeddwaliro ly'emulago erijjanja babakyala okwongera okufuna obuweereza mu ddwaliro eryo era kamala byonna munamateeka Charles Peter Mayiga abaddeyo okulambula eddwaliro lino ne minisita by'obulamu owekitiibwa Kotilida Nakate Kikomeko ate n'abakulu abalala okuva mu bwakabaka n'ebirala bingi bikoza amawulire wano mugwanga nebweru walyo naye ebweru bingi ebibaddeyo emu ku biri ebweru waliwo Geno mu ggwanga erya Ukraine atiddwa Geno ono y'omu ku babadde balabirira amaanyi aga nyukiriya ebyokulwanyisa bya nyukiriya eby'eggwanga erya Russia bamutidde mu kibuga Moscow eky'eggwanga erya Russia era kitegeerekese nti bomu emubaludde n'omukuumi we yategeddwa mu kasukuta bwe batyo ne bamukuba Lieutenant General Igor Kirillov bwatyo n'afa ku myaka 54 Ukraine yabadde emabega w'obulumbaganyi buno era kinajjukira nti amaliro agasoose okufuluma nga tannabakuttibwa Ukraine ng'egamba nti mu bitundu by'e Kursk esse abajaasi ba North Korea abali mu 30 abamu kwabo mutwalo gumu Russia beyeeyazika okuva mu North Korea okugiyambako ku lutalo kino nno kitaddewo ebibuuzo bingi nti omusajja ono abadde wakati nnyo mu lutalo lwa Russia n'eggwanga erya Ukraine okubanga attiddwa mu bukambwe bwatyo bangi basigadde babitaputa mu ngeri ey'enjawulo ate nga Ukraine erumbye n'emuttira munda mu ggwanga erya Russia ebibuuzo bingi mulwana ndoligaza olutalo lukyalanda abafudde basusse emitwalo 4.5 okuva olutalo lwatandika songa n'ebitundu ebirala nga mu America mu ssaza Wisconsin waliwo omwana amazeeko abantu ebyewungula mwana muwala yaseeye emmundu n'asasira amasasi mu banne myaka 15 okukakana nga omusomesa natana omuyizi munne n'alumya n'abalala 6 ate n'amala naye ne yetta mwana wa buwala biri Wisconsin mu ggwanga erya America n'ebirala bingi bikoza amawulire wano mu ggwanga n'ebweru walyo ensonga nyingi ezigenda mu maaso nina meya wa Kingira Town Council Matiansi Mulumba walukagga singa kwagala Mathias oba Matiansi oye mulembe gwa digital ate gunda gwa digital yali Matia mbita bitukuva abera Matia Mulumba ne kati ozunguwazaamu ko Mathias okay mulembe ne guberanga toguli wala bitambula bityeyo buweereza bitambula bulungi mukama wange ramme kansanyuse nnyo okujja ku CBS wano 89.2 emandu seyabavubuka b'omulembe omutebi nze Mathias Mulumba Lukagga meya wa Kingira Town Council ate nga ndi wa National Unity Platform president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi musanyufu okuddamu okunkyazaako ku CBS wano mbadde ndudde era ndoza ndasembayo okujja wano naawe naye nga mbeera mpuliriza buli ebigenda mu maaso namusiza nnyo buli agyekuumiddeko mu Uganda yonna wabweru w'eggwanga mwenna mwebale kugiwuliriza ate era nsaasira nnyo abo abafunye ebizibu nembeera nga nsanyuka wamu n'abo Mukama bajjukidde abalina ke bafunye abalina kye bawangudde anye teri buwanguzi bwangula meka kyonna kyoba osobodde okuwangula kuba buwanguzi kubanga empaka tozibeera mu bwomu abagudde bo tebasanyuka gwolanga wangudde akatono naye nga bubeera buwanguzi so baagaliza okuwuliriza obulungi programu eno ndinera mmeka Kalule Omugeye tugenda kutambula mu ngeri ya mirundi ng'ebiri kubanga oli bibiri mu kimu oli munabyabufuzi ate oli muyimbi njagadde ntandikireko eno kiki ekitabangudde ekisawe ky'ebyokuyimba kutandika okuwemula n'ebiringa ebyo ekisawe ky'okuyimba twali kitabangudde naye nga bw'omanyira mmeka nti tetwakulira mu maka ge gamu lwakuba nti nno
bagamba nti omulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika weekanga mwenna kati Uganda singa eyogerwako nti lyerimu ku ggwanga eriri ranked mwaga agasinze okubeera corrupt oba amali g'enguzi era weekanga nawe rameka atagiryangako ogenderamu kubanga ggwanga mwoli so ekisaawe kitabanguse olw'ensonga nti olumu ebeera excitement nti abantu bajja ne bakola ebintu nga talowoozezza kikinaavaamu naye kati nze mba mpandiika oluyimba rameka ndowooza nnyo ku kyaliwo ku kiriwo n'ekiribaawo ekirala mba mpandiika oluyimba mu lulimi Oluganda lwenekakasa obulungi nti Oluganda lugagga noonya ebigambo nga 4 mu buli kyengenda ekigambo kyengenda okuwandiika noonyayo ebirala 3 ebibifaanana then nenkyuzi nga banenselectingako nolondako kiriwa ekigenda okusawundinga obulungi ekitagenda kumansa ntungo ekijja okuwangaalawo okugeza bwe mba ngenda kuyimba ku butwa sobola okukola nti obutwa yakusaba kigambo butwa naba nga kiri kya bulijjo nnyo ng'omuyimbi omukugu sobola okunoonya ekirala nga kiyitibwa obulukuumi nabo kitegeeza butwa ofuna akattammese nenfuna emimbiri byonna bitegeeza buki butwa naye nolondako kiriwo ekikola ki so Oluganda lugagga naye ebyo ebigambo eby'obuwemu era nabyo tekiri kimu era nabyo bingi omuntu gw'olondako n'omanya nti nno kino kyengenda okukozesa mu kitiibwa kyange kiriwa kyenjogera n'ensigaza ekitiibwa ate eriyo n'ayimba nga yagamba nti nze ekitiibwa sikirina nokyetaaga seetaaga wabula kati awo kibanga omubbi bwaye bwagamba nti nze tolina kyombuulira nze ngenze kubba wabula bw'abeera abbi ye omubbi tafaayo wabula amateeka go ge galina okufaayo ge galina omumukwata kati awo nze mateeka genjagala gabeere nga gakola ki nga gakola naye bo abantu aboononefu mu ggwanga bajja kubaamu ababbi bajja kubaamu bamalaya abawemuzi abakola ki wabula kyekiteekesaawo amateeka kubanga abantu abo era babasuubira nti bajja kubaayo obuzibu buvaawa edda nzijukira twali tukyali bato naye ensengeka tugeze nga mugenda okukola ebivulu wabangawo emitendera egy'enjawulo tiwalukago ogenda mityana kukola kivulu ojja kusooka okufuna wano olukusa balabe biki byogenda okuteekayo abayimbi nga babeera mu groups ez'enjawulo tomala nagasaladiro okuva eno okudda eri oba management sezo zezavaako twafe twatandikira okuyimba mu 97 nga tuli baana nno bato twatandikira mu bibiina ebirimu abantu ba Livingstone Kasozi tuzemba Paulo Kafeero bandi kati ebibiina ebyo twayimbiramu nti twalina abantu betulabirako nga kkiriza oba gaana ffe mu kujja okwegomba okuyimba tetwawama tukabwama tuseeri n'ogamba nti bino byenkola binnemye kaŋŋende nkole ki nyimbe ewali ssente twajja nze najja nayimba ne muli balabako nti najja neegomba enjiya y'abalenzi Mabirizi ne Kafeero era nabeerangawo nga mbabuuzabuuza baali tebannazaawa ekibiti nze nagenda okujja okuyimba Mabirizi yali yafa dda naye ng'ennyimba ze zembuuza ebibuuzo kuba yafa 93 natandika kumpi yafa emyaka nga 3 naye nga bwe mpuliriza ennyimba ze kyendali ntegeeza Mabirizi saamubuuzaako naye nga oluyimba lwembuuza ebibuuzo yaluwandiika atya nga oba nfuna so nembeera nga nfunamu okuyiga ate n'abantu twatandika nabaabo bibiina bya Mwami Kafeero Mwami Kasozi nga batugayidinga nagamba oba owandiika wano toyitawo togira bwoti nze Kafeero yanjigiriza okusengeka ennyimba ezo introduction yo yina gikola bwoti era kumakinga sure nti oba okola introduction ekipingirawo omuwuliriza nga tagenda kukyusa kalimi nga awulira ennyanjula emufosinga okubeerawo nemukwatirawo mu kifo wakiri bikutawaanako eri mu maaso naye nga wano mu nnyanjula omusise n'akola ki anaawuliriza obubaka obuli wakati kati mu budde buno nti abaana abo bajjanga basolo artists ng'ali bwannamunigira bw'ati tekuli aluŋŋamya bwe yafunye ekidongo awo yawulidde munne n'alumba studio ffe mu studio batwalanga n'obutwazi nga te sente ozijja luddawo naye guno omulembe nti gulina batandise balina sente era osanga
sponsor nga babateekamu ng'omwana yokubya ekigomagoma n'agenda amusasulira naye ffe nga Kasozi yansasulira luyimba n'ogenda ate n'aluproducinga naye bakawonga obulwadde bumulumanya ali awo yabase tujja muwujje naye n'agamba Kanyike besi gikube bwoti kakati gwe Mukase Ngoma gikube bwoti Mwami Kabuye Solo gikube bwoti kwatamu katono kanzije katono ampulirize manduso kulida chika 27 zimaze okita kusawa yakawungeza ku lunaku olwaleero nenjagala kujjukiza ntuli mu nnaku za luwummula abaana batwaleko ku Forest Resort Reza bagende bawummuleko waliyo children's park nungi ebyokulya ebya buli ngeri ebyawonebwa eggwanga babifumba ekifo kigazi swimming pool gyeri abaana batwale badigiddemu ate ku lunaku olwokutaano babeerayo n'omuziki live band ekuba n'omuyimbi ow'enjawulo n'asanyusa abantu bafumba nkugamba emmere ya wano n'ebweru oyinza n'okutwala abaana ne mugenda ne muwummulirako ddala ebisulo birungi gyebiri waliwo ekibira abaana bamu tebamanyi kibira twala abaana bayiseeko mu kibira ekirungi tujja kusangayo misota naki abaana batwaleyo ogende balambuze kuga batambulemuuko Forest Resort Reza bali Reza ku luguudo lw'Entebbe nga tunatuuka ku mafuta ga gas ngodde kajjansi bajjukiza gwe wenna nti genda obukinge oba bakubire simu obukinge ku noti 7 noti 8 521 2995 oba noti 778 333 486 oyinza n'okwata obukinzi n'ogenda butereevu oba n'ogenda ku mutimbagano www.forestscaperesort.com bookinga kati onyumirwa obulamu omuzadde weebuuza gy'onaasomeseza omwana wo mu lusomo olujja okuva ku primary okutuuka ku university genda mu mwoleso jangu mu mwoleso gw'amasomero ofune essomero eriri ku mutindo ate nga lijja mu nsawo yo omuyaga ekereziya ag'abasiraamu abangelikani aba Seventh Day Adventist n'amalala mangi omwoleso guno gutandika ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 12 January 2025 gugenda kubeerawo ku Mengo Senior School bagenda kubateekerateekera oba babateekeddeteekedde olusiisira lw'ebyobulamu era mugenda kujjanjaba mwennange bwe munajja mu mwoleso guno mujjanjabwa endwadde z'amannyo n'okukeberwa endwadde endala zonna nnyingi abakulu n'abato bonna bakeberebwe ate nga bakikola ku bwereere bananyini masomero muyitibwa okutendekebwa ku ngeri gye muyinza okulwanyisaamu ebiragalagala ebikyase mu masomero ensangi zino ate n'okuziyizaamu omuliro era n'engeri gy'oyinza okugwaŋŋangamu singa gubaluseewo mu masomero gammwe abamasomero mujje mwewandiise mwekwata emidaala mwolese amasomero gammwe musobole okwongera ku muwendo gw'abayizi ate nammwe abazadde mujje mufune amasomero agajja mu nsawo yammwe ate nga mutindo okwewandiisa jangu ku dduuka ly'ebyobulambuzi gwe oba essomero ayagala okwolesa okwewandiisa jangu ku dduuka ly'ebyobulambuzi ku geeti y'amasengere ku geeti ya Bulange jangu ku dduuka ly'ebyobulambuzi ku geeti ya Bulange Emengo oba okube ku ssimu eri noti 7 noti 9 248 246 noti 7 noti 9 248 246 tugamba nti MTN egamba nti weesotinge ne Christmas eno weesotinge ne Momo ku Christmas eno mukwano basobola okukuulawo akasente akamangu ebintu ne bitambula teweerumya balina mo cash mo pesa extra cash n'endala nnyingi gwegenda bugenzi mu ssimu yo nyiga *1065 *5# nyiga *1065 *5# olondewo kyoyagala oyagala mo cash oyagala mo pesa oyagala extra cash oyagala ki bajja kuwawo sente obere sorted mu nnaku ze tulimu MTN Momo erungamizibwa banka ya Uganda enkulu n'olw'ekyo ensonga bazikwatira ddala bulungi ate ne okujjukiza nti kasita ozuukuka ng'oyagala olunaku lutambule bulungi olina kutandika kusenya kyotandika nakyo olunaku naye ate tomala gasinyisa biragalalagala oba biddagaladdagala n'olw'ekyo funa Colgate omupiya Colgate yona ye white fresh Colgate mulungi genda gw'omufune mu dduuka lino liri okumpi supermarket ekuli okumpi 200 zokka osenye erinyo litukule nga litukula ng'omuzira ofuna akawuwa kalungi mu kamwa ate amannyogo ogawa ekiriisa gagume bulungi Colgate white fresh bwe weetaaga wonna wogenda saba oyo obulamu bunyume obadde okyatugamba nti eddamu ekennenyanga engeri ennyimba gye ziyiddwamu n'engeri gizikwatiddwamu mu bivuga okuziyiza kati bye tulaba ensangi zino era nga babeerawo abakulu okuluŋŋamya yange era bakamawo babeerawo n'agamba nti enda kino ekigambo nze sajjako nga mpemula n'akamu naye nga agamba nti waakiri kino kijjeewo oteekewo kino oba bino bigambo oluse bingi nnyo nnyo bijjeemu oluyimba lusobole okufuna breathing space naye nga lussa so ebyo ne tufuna okuluŋŋamizibwa mu mbeera efaanana bw'etyo naye ku mulundi guno
ate era twalwawo nnyo ffe okukkiriza nti nno tufunye n'amannya yadde abantu bali batutegedde ng'ojja ku stage no bakuba enduulu bakufuwa ssente naye nga still okyali wansi w'obukulembeze tetunakwetengera kama otannaba kukkiriza yakyagamba nti ojja kuyimba luyimba luno n'olimba emyaka ng'esatu nga tolukyusizza lekagamba kyusa olulala so kati mu budde buno omwana ajanga kwa ekiyimba ne bamuwa ssente najja ku stage ya selectinga byanayimba yagamba DJ gwe nteraayo luno so fwali yaberanga program endo tewakyali afuga yagamba notokiza duyimba wenda kuyimba luno sinza ku audience ya wano ogenda kuyimba luno bwebiti ensinga gyegenda etambula bweti kati gwe oli omu ku bayimbi abakadde era kati abateekateeka ekisaawe kino muyambye mutyaje n'emiti emito okudda mu layini nga nammwe gye babateekamu tosobola bazza mu layini ekisooka bwe tusinkana n'abalenzi abo ku bivulu kati ffe bwe twabanga nze najja nentoloka ku ssomero eyo St Anthony nali nsoma bwe twawumula neza nga njagala kulaba Kafeero ng'akubye Walumbe Ezaaya 94 kakati nga manyi Kafeero sina muntu nga Walumbe Ezaaya ngayimbi obuyimba mulimu ebigambo sibalwalampya nembakere embagunjufu digwirizi balese emitwetwe olusibiramu bwo luno ndifanduloje kati nga sibiwulira ngako ebigambo asonye abosona ebibamu mukeeka kakalu simanyi obukazi obutanaaba amaaso nga bwe bukyobo kakati nenzija nga nzize kulaba Kafeero era bwe najja ku Nairo Theatre ne bandagirayo natya n'omubuuza olw'ekitiibwa kyemmuwa ne maneza yeka nenga Kafeero namulabye naye bana abaana ojja ne bakugamba nti nno wabagwa omusooka okuyimba nolaba nga ali wali yeka mwana asamba obukebeze badde ngenda okuddaawo tebagaba respect bamanyi bakabi talina byayimba kyokka amanyi waki wakabi so kati omuntu ng'oyo tebali rede kubuulirirwa kyoba olina okumanya n'engeri gye bazzeemu nkambwe nnyo era olaba yakutawanya ggwanga beyita balalamu kyokka ekikwewuunyisa tebawangaalawo nno myaka giwera ebiri era tewaliwo nazze ng'awemula n'abeerawo okugyako omuwemuzi omugezi ennyo ng'asabika nnyo naye abo abajja babyogera babikubawo ebijja biwuluguma ng'emizindaalo abayimbi bangi bayimba ku nsonga bano ze bayimba naye nga bazimba mu ngeri y'ekitiibwa ey'okusabika Kafe yayimba omuzannyo matatu mulimu ekwangala nga gwojja okutegeera sebata nayimba ddole nayimba tugende Namboole mu kisaawe ne video n'engikola nga tusambira ddala omupiira so naye bano bo tebali ekisooka ng'onoowandiika oluyimba olungi you need a lot of concentration tekisookera ddala olina okukola research which they don't do tebanoonyereza tebaconcentratinga bakambwe nnyo baagala ssente onfuna bulungi mateeka ffe baatubuuliranga bagamba nti sooka ogumye bw'omala okugumya erinnya ne libeerawo gwe business olugenda kufuna ssente nga tezigenda kuggwako naye bona okola erinnya eryangu erikuggwako ojja zifuna omwaka gumu erinnya ligwewo business ye ggwewo ndowooza obubaka butuuseyo bulungi gye banjagadde tutandikire kubanga oli muyimbi abamu batunulira ebyobufuzi bya Uganda abayimbi bangi bayingidde mu byobufuzi naawe ng'oli kitundu ku bo naye omuyongera nga nti ebyobufuzi bya Uganda biringa ng'ebisse okuyimba kituufu birina engeri gye bikosezza okuyimba ebyobufuzi bwe muyingiddemu abayimbi tebirina ebyobufuzi bikoze bitya nti bikosezza ekisaawe eky'okuyimba e Uganda abayimbi okwetaba mu byobufuzi no ebyokwetaba mu byobufuzi si kwe kukosezza ekisaawe era ekisaawe ky'okuyimba tekinaba affected yadde eddakiika n'emu wabula nti bo abalowooza nti nno abayimbi omanyi twafuna ekizibu nti pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja ne yeesimbawo nga muyimbi n'azogana n'agenda kuba pulezidenti nga muyimbi ekyo kyaleetera gavumenti eri mu buyinza okulowooza nti nno
singa abayimbi banawera abangi abayina amaanyi onoomu kyatukoze tukirabye bajja kututawaanya nnyo nebalyoka batandika okuteekawo amateekateeka ebivulu okuteekako amateekateeka omala genda naggulu osasule kino ogende owembwa simanya biki so era bena nga baleeta bukodyo kubeera nga bibatama oba ofuna bulungi Lameka nga bwokola ku CBS kuno kakati ne bakamala batandika okuteekawo amateeka mangi nnyo ogenda okulaba nga amateeka ago byoyina okusooka okutuukiriza bingi nnyo tugeze bakusasula miliyoni 2 wano naye ne bagamba nti twetaaga osooka ogenda oddeyo ofune PhD olyoka odde osome obalira sente zogenda okuteeka mu PhD okugisoma nezogenda okufuna ng'omusaala bolizigattagatta okaddiwa nga tozijjeyo gatadde omulimu asinga ng'alese omulimu akola ki asinga kati ne bano baabiteekawo nga nti twetamwe okuyimba era kkiriza oba okugaana okuyimba kututamye era kwatutama kubanga emisoso mingi nnyo naye ensonga za byakwerinda ezimu okuleeta embwa nsonga za byakwerinda tegeeza bakumaddemu ensonga za byakwerinda Kyagulanyi nga tannajja okuyimba era nze nkubaddemu zimbadde music industry kati myaka nga 27 tosobola kuŋŋamba babasudde babaddewo nga bayimba nga ntambula natambula mwami kaffe nga weebali tutambule bajoffe utabasemakula nga weetuli bino amateeka tegabadde ng'era gavumenti ye M7 yafuga nga tebiriiwo kubanga twali tetuvangayo abayimbi kusitula ddoboozi yaffe nakubuusa bantu nti bye tuyimba tusobola obiteeka mu nkola babadde bavuganyizibwa abantu abanafu abatali bayimbi no bansonyi ogamba nti abanafu wabula abatali influential kati omanyi omuyimbi bwajjanga ensi yonna emumanyi manyi bonoobona okusucceedinga mu politics ekikubisa abantu campaign asooka amanyike bamala omutegeera walyoka abannyonnyole tize gundi bamuwa akalulu naye omuyimbi ajja nga ye mumanyifu kyekitawaanya gavumenti eno nti tubateekeko obukwakkulizo buno tebyaliwo emabega gambye mbaddewo nga nyimba nga tugenda ne tuyimba nga tewaliwo we bagambyeko nti itira wano tukebere kino tukebere kino naye bino bizze ku mulembe guno nga Kyagulanyi amaze ate kwesimbawo ku bwa president. Yes. Amayingo g'ebyobufuzi ogalaba otya we tuli wano kuba tusemberedde 2026 omwaka ogujja tukutandika okulonda ne ba special interest groups abana kwa January nga mu 2026 omwaka ogujja gwa 2025 nga tannaggwako tutandika okulonda special interest groups bakulembeze babaliko obulemu ababakadde n'ebiringa ebyo tugende mu January 2026 tuloke tonda bakaba parliament n'abalala amayingo g'ebyobufuzi ogalaba otya tulaba kati emikago gijja bino bijja ne wala tewaliwo kipya ebyo bibaddewo history repeats itself bibaddewo pressure groups zibaddewo okuva edda nedda ebina bibaddewo ebyobufuzi ebyoposition ng'era biina waliwo ne pressure groups zibaddewo tewali kipya ebibaddewo byebiriwo wabula nti nno gwe kyolabanga ekipya nti nno oba oluusi be walabako emabega abaalimu ate kati olaba abalala abakola ki abalimu wabaddewo DP nga evuganya nnyo wajjawo FDC nga evuganya nnyo kati waliwo NUP evuganya nnyo era tewaliiwo mulembe gwali gubaddewo nti abantu bonna bakkiriziganya mubeera ate nga mulimu opposition nga ate era mulimu bambega mulimu ne bano ezo pressure groups zibeeramu ate kyolina okumanya nti mu budde buno nti ebyo biwalabanga ebisinde ebijja bwe balukawo M7 yabifacilitating yabifuelinga yabiteekamu amafuta yes obeerayo kati kankubuuli okakafu kiboolina nti yabiteekawo M7 yavaayo inyi n'ayogera publicly n'agamba nti NUP eyo ekyantawaanya Capex oba wakiwulira NUP eyo ekyantawaanya naye nayo nja kugimaliriza yagamba eyo dipya ayo abo bange ye nyini yabyogera it is on record kati oyinza ati okungamba ti yatawaanya ebiina by'ebyobufuzi tulina ekizibu simwenteebereza yabyogera oba tiyabyogera atwale mu kooti yabyogera ye kennyini bino byenjogera si bya CBS byange Walukaga Mathias Mulumba Dduka ekipapu meya wa Kyenga Town Council wa NUP. Yes. So M7 nchirako bukakafu yatawaanya ebiki ebibiina baba si yabitawaanya mau audio ya president wa DP n'omutwala oli akola yagamba kagende bakanye kuki okuyita mu kuteesa ovuganya mukanya mutya obuyinza bukyuka okuyita mu kuteesa gwe muvuganyako eri abajja n'abajja abateesa
babeera bapretendinga tikibeera ku mitima gyabwe, ekyo tekisoboka. Omusajja bwagamba kati owulira abantu bangi nnyo aboogera wano enkyaddeyo nayogera kino nayogera kiri, kati walabye abaana bennyini balamu beyagenze banuupu gundi bano political prisoners abanuupu n'abaforcing okukkiriza emisango nti mwagiza naye nga tebagiza olw'okuba baagala babeere nga bo bali bavaako ekifaananyi nti baasiba abantu bazziba emisango. Ne bano ne bakkiriza olw'okuba nga bambi beetaaga okubeera nga ekkomera teribeerekamu. Okkiriza n'ogamba baneekanzikirize. Nze waliwo omusajja eyo waffe baamukuba emiggo nga bamukutte nga bamuwayiriza nti ayina emmundu. Bamukuba emiggo nga 2 n'agamba njirina kambatwale n'abavuga mayiro n'abadagira mayiro nga 108 naye nga kyabalo kimanyi nti wano mu mayiro 108 nga bagenda gy'abasuubiza emmundu gyagikweka ajja kuba afunyeewo ku breathing space emiggo gino nga tebali mugimu kuba asooka kakkanemu obusizo batuuka ne batakula buli wamu lusuku n'amaana abagamba n'emiggo gyadde ginzita ekituufu sikolanga sibbanga mundu. So ne kino bwe kiri gavumenti zino African leaders bakola ebintu ebyo mu kweremeza mu buyinza bagezaako okupaintinga ekifaananyi eri abalonzi nti bano abatuvuganya bazziba misango, ekitali kituufu. Kyokka nga beerabidde engenda gye bagendamu ne bannaabwe engenda gye bagendamu waliwo omukwano gwange yakagenda awo yadde tamanyi nange mbadde simumanyi oba yabadde waawa bamututte emisinde nawudde saamukazi we wano yabyogera bamututte emisinde. So African leaders ate tebayigira mu nsobi zize zibaawo. Ebyo byo mu kwerembeza mu buyinza bakola buli kimu ekirumya munnansi. So mu bufunze nja kugamba nti n'ebibiina by'obufuzi sigamba nti nno nga bombuuziza nti obiraba otya omuyaga bikisima bikoze bitya no mu kifo ky'okwegatta naye ate kati mu kifo ky'okwegatta mu kaseera kano ate mwongedde nnyo okweyusa ng'opposition anti ate kakati njagala tuzoga nti wali embeera ebadde yaddeko gyesembedde okusemberera ekyoto gye mwongedde okutabangula omuzannyo opponent wo oba oyongera kumuwa maanyi. Era ne kino jja kunsonyiwa okukyogera nti mwami Museveni oyo omulaba wabaddewo abantu bakozesa era bamukolera. Kubanga mbudde buno bwe tubanga twagala okuggyako omusajja lwaki mwesuula mu jjulume? Lwaki mwesuula mu jjulume? Bwe twali badde twetaagisa ogamba nti nno tukolere wamu. Naye ate abasinga we batambudde Mawi yasooka n'agenda ngezaako okulaga. Okay, kwatamu katono nnyo gye tusimbulirawo. Manduso ampulirize Manduso ko dakiika ziri 13 ezibula tuyongera essaawa 2 bwe zinakoona 2 nga meya Musibula. Naye njagala kujjukiza Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka eri ebyapa ate nga bya bwannannyini tukwanjulira estate yaabwe eyaganda estate okuva ku milioni 7 okutuuka ku 6 Bukalanga milioni 2 okutuuka ku 25 Lunga milioni 15 okutuuka ku 18 Nkowe milioni 18 okutuuka ku 25 Namusera milioni 3 okutuuka ku 4 Chikando 15 okutuuka ku 18 Bombo 15 okutuuka ku 17 Katende 17 okutuuka ku 15 Amasanyalaze n'amazzi webiri ebbeeyi ejja mu nsawuyo ate nga n'ekibanja mpulakkirizibwa gende nasana ku masitoowa osobola okwekwata poloti y'omu bwangu okumanya ebisingawo okuba ku nooti 7 nooti emu 942 nooti 3 oba nooti 7 nooti emu nooti 5 4 Ryan Air Cargo bakugu mu kutika emigugu okuva China okutuuka Uganda bakozesa nnyonyi mu nnaku 7 zokka emigugu gibeera giri wano. Bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyereza akatale k'ebintu beyagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe nga kosa okukutambuza mu butale obw'enjawulo. Bakufunira invitation letter era basobola n'okukuguliza tiketi balina n'abakuvunira oluchina ng'ogenze mu katale. Baweereza ssente yo gweyagala okugulako ebintu kino bakikola ku bwereere kati no gwe omusuubuzi weyune onyumira empeereza yaabwe tasangika. Basangibwa ku BBC Building room N212 opposite Bank of Africa na Bugabo Street. Esimu k'okuba eri nooti 762 766 885 oba plus 86 173 57 9 45 89. Nefundikira nga nkugamba nti
bana Uganda mbanjulira sabuni aleta akamwenyumwenyu ku matama sabuni ayoza ow'omuti egulidde erinnya ye Jama white washing bar soap yaliko ensangi zino atukuza nnyo engoye muwevu mu ngalo alina akawuwa kalungi ate tagwerera mangu Jama white washing bar soap mulungi nnyo yasinga ensangi zino ate bbeeyi ye nnungi bw'ogerageranya ne sabuni omulala ali ku katale ate sabuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabuni mulala ye Lanzo bathing soap ali mu bikanga Lanzo bubble blueberry Lanzo vanilla spberry Lanzo ice cream menthol Lanzo antibacterial sabuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa mu maduuka ne supermarket wonna mu ggwanga mugezeeko togenda kwejjusa genda ku dduuka buuza Lanzo buuza Jama Lanzo Jama awo n'obulamu bugenda kunyuma Meya Walukagga Mulumba gwendi naye Meya wa Kyengera Town Council tunulira embeera nga bw'etambula mu ggwanga Meya watuwumuliddemu nga nti mmwe abavuganya gye mukoma okweyuza ate gwe muvuganya mumwongera maanyi kubanga mwenjawukana zammwe yezi muyamba kwongera kwetereeza ebyo temubirowoozaako nga mwesojja tewali yeyongera maanyi era okwo okwesojja kubaddewo ebbanga lyonna emabega okuva yonna nekyo njagala omanye era mekasooka yobuza ekibuuzo nti bwabaawo wano okwesojja n'abalonzi beesojja abalonzi abo bagezi nnyo Lameka era abalonzi bannabyabufuzi okusinga ffe abavaayo okwesimbawo bannabyabufuzi bagoberera ensonga era bamanyi bulungi nnyo ebigenda mu maaso bamanyi bulungi nnyo nti ekiresa separation y'abano oba okweyawula kw'abano Lameka yali akola kino n'amugamba nti lwaki okola kino ono n'agamba nze oŋŋambako ngaani oli n'agira bw'ati abalonzi bo basigalayo nga bali solidi bwe bati era nga bamanyi bwe bagenda okusimba nze mabegako nyakakuwa ekyokulabirako mwami Amama Mbabazi eyakolera ekibiina ky'ebyobufuzi namukolerako ne campaign twalina edi yawo yonani netugenda yo busiyawo awantu yatukola campaigns naye nga tumanyi nti abasajja aleesa amaanyi ebyaffe byali tebinaba kubaawo ebyanno singa tuyimba buyimbi naye nga twagazze kujjako Mwami Museveni yantwala okuyimbayo manyize siwagiranko Mwami Museveni obulamu bwange era nzize mpagira bantu abandaga nti bagenda kumujjako era n'Amama Mbabazi yejja n'agamba nti yatuyitanga abayimbi nti bali abaddewo babadde mbyakusaaga abavuganya enze mbadde wali mu gavumenti Mwami Museveni nze nzanya emizannyo gyonna nze mpulaninga buli kimu okubba akalulu nze mbadde nkipulaninga konna nga kabbibwa kakati nze ngendo Mbabazi nga yabagamba kati nze ngendo kabba nga ate nkabbira nze kakati olaba mbadde nkabba nkabbira oli kati ate bwe mba nkabbira nze nze nebbira arenga nebbira yizo kwebbira akatono oyo yagenze dda tugenda tukola campaign ngolutanga Mwami Besigye aweddemu amaanyi yalemererwa okujjako Mwami Museveni naye muganda wange akalulu kagenda okujja mu box nerale za Mwami Besigye tugenda oziraba Kasese ludda wawa nga amaanyi gayina abalonzi bamanya nti ono Mbabazi alimba akola ki yaddayo grabiro naye akola ki so abalonzi bajja kwesalira abalonzi bagezi nnyo njagala kugamba nti National Unity Platform ate kati y'amaanyi nnyo okusinga nga bwe yali nga tennaba nakutandika era n'afuna kaadi ya National Unity Platform alinde kulayira kyogamba binaabanga bwe byali luli nkugamba ebigambo bino bijja nakwekubisaamu emirundi mitivu kwa kati mbudde buno Lameka baatulonda abantu nga tebamanyi na kiki tuli katuli tested. People have tested us. They know what we can do and what we cannot. Basanyufu babanyivu okubalonda. They are okola ki. Aba babalonda nga tebamanyi kimu. Andi kyengeza ko kuga. Basanyufu banyivu. Basanyufu. Olw'ensonga nti abamu environment gye tukoleramu bagimanyi bulungi nnyo. Bamanyi bulungi nnyo tuno government kati ne Kyengera Town Council. Bwe nsolooza obuwumbi 3 oba local revenue. Government neebutwala nekomyawo miliyoni 6. Abalonzi bo bakimanyi tubannyonnyola bakimanyi nti government yebba ssente zaabwe. Negano nezisema emisolo nekola ki nezireeta mu budde government yezitwala nezikomyawo oluvannyuma so si kuzibba ezikomyawo ng'ezitemyetemye emisolo ng'eweerezaako ntono ekirala ng'eziweereza mu budde obutali obuffe bwetwatayiminga okukoleramu emirimu gy'abannakyengera for example mu financial yange eno nga nagamba nti okuva mu first quarter nja kukola oluguudo lw'egindi n'empeereza mu gwa 12 kitegeeza enteekateeka zange yazirinnyamu ebintu ne bitta abantu so naye abalonzi bagezi nnyo era mugenda kulaba obulu bwe twafuna ku mulundi guli
Okay. Bugenda kwekubisaamu. Ate kati abantu banyiivu nnyo. Kubanga tulabisizza nnyo abantu bongedde okwerabisa abakola ne Mwami Museveni. Katulinde mu 2006 sagala kwogera ku retired Dr. Kizza Besigye ku musango gwe nti akyali mu kkomera. Naye mu 2006 tujjukira ebyaliwo n'avuganya mu Kalunga ali mu kkomera. Era yali w'amaanyi n'okukira nga kye wali olowoozezzaako. Kuliko omusajja omukulu gwe nabadde nanga nti ebyafaayo tebyeddiŋŋana. Ntina Besigye ke yagenze mu kkomera agenda kubawo amaanyi. Nze njogedde ku bugezi tolyange nti ebyafaayo tebiddiŋŋana. Neera meka naawe olwali wafuna ku luli olwasooka. Ekyo tekisoboka. Waliwo omusajja awo ku TikTok oba Capex omulaba bamuyita Musitafa. Musitafa simanyi yavudde. Wado yabadde amubuuza nti olaba otya ekya Besigye n'ekyagulanyi. N'agamba nti Besigye ne bw'omuteekako battery 10. Takyalina wasanga kyaga battery 10. Katulinde tulabe. 2026 koma okubwa meya. 2026 saagala onkozese bubi. Mbuziza nti okoma okubwa meya. Wali mbuzizo ani meya wa Kyengera Town Council. Oli meya. 2026 okoma okubwa meya. Simanyi nteekateeka za Katonda. Wabula nga waliwo obulamu. Nga waliwo obulamu. Nja kumala kutuuka ku mugga ndyoke mmanye bwe ngendo gubuuka. Politics ali dynamic. Ebikyakyuka bingi nnyo. Oyinza okwesanga tuuse 2026 nga nayokya. Olwo kye tuyita okwokya. Nga oyina oba wagalinya gye gava. Oba oyina statement ziwakola oba okolaganye ne Mwami Museveni kyesisuubira nti ekyo tekisoboka kubaawo. Oba okoze oba ziza musango tulina mukwano gwange bamuyita Kangave. Abadde byo yesimbawo kubaka bwa Busiro East nga naye avuganya. Kakati abadde alikoze nteekateeka nnyonyonyo amanya agenda kukomawo kati bamukwata bamusiba. So kyebigamba nti bikyakyuka bingi. Nze nsaba kimu Katonda anyongera amagezi okubeera nga malako ekisanja ky'abannakyengera nga soonoonese siwuguse bantu mbalwaniridde ku by'ettaka nga sikolaganye n'abattaka mbawo bizimbe ebyo mbizimbe emmotoka za kasasiro ntaddeyo ebitaala muki nga nkyakolagana bulungi n'abantu services zaabwe ze bantuma. Then we tunaatuuka mu kwewandiisa awo ekirowoozo we kigira. N'ogamba nti kubanga weekolamu evaluation. N'ogamba nti naawe oba weewulira mu balonzi mpulira nkyajyamu kubanga era osobola n'ogamba nti naye mpulira ebinjogerwako labika sikoze bulungi kanve ku bantu. Ekyo nze nkisobola bulungi nnyo. So mukadde kano okyabuusabuusa wawo n'esimbirawo ate era ne level kwendi kati nze nina kubeera deployed. Mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu basobola okuŋŋamba nga ggwe bw'oli wano nga bw'onoobeera DPC wa Odi Kampala. Mukama wo naakuweereza ebbaluwa ne bagamba you are deployed e Masaka kati gwe DPC waayo. So I'm waiting for that deployment. Yalina okulagira nti genda wano. Anti okusinze nze sebo ndi musajja w'amaanyi. Ndissa ate ndi meya ate akoze obulungi. Asobola okuŋŋamba kati ekiri ewaffe mu National Unity Platform. Tuwaliwo agenda kwesalirawo temulina structure omukulu ajja kusima busiimi. Nedda structure ziri bwe ziti kati bagenda kujja ku buli kyalo ku buli kitundu gy'obadde okola ki oweereza babuuza abantu nti ono akoze atya criteria kye bagenda okuyitamu kubanga obanga olina structure omanya wogenda okutambulira nti kansunsule bwenti ne structure tewali ye yaffe gye tugenda okukozesa sampling yakugenda kubuuza abatuuze ku ground meetings akuba ku ground nti ono akoze atya tukomyewo nti temutukomezawo kinene kyawanga nga ngenda ekinyerere mu mwanyi taata kwe yankutulira nti okisirinya buyondo nga nteekamu bigimusa nga ntandika kunoga mwanyi nakuba miziki gyange mpola mpola. CBS Uganda wange eso kuweereza ggwanga eso munnakibiina kya National Unity Platform Bazira James Dwevo omuto ku Kyengera stage. Anze mwogezi wa Honorable Javira Sebera Lulowa tumutwala Nnyendo mukungu atereeze embeera yaayo. Ekyamazima meya nkulamusizza mukwano gwange nnyo ate ne nkwebaza otukolera ffe bannakyengera. Oyogedde muganda wange pulezidenti alina kyakubuuzizza ku bali abatabanguka mukulu Lameka Kankwere ne bannayuganda abo abakulu kabirya NRM. CBS Wanji Lameka Wanji sebo nkulamusizzaako erinnya lyange nze Ssebunja Umaru sebo mpanganya mu kibuga ky'Omulodi Ssaalonga lya Jerias Lukwagira pulezidenti wa PFF sebo nva mu kibiina kya Democratic Party naye mukulu Lameka
oli musajja mugezi nnyo nga presenter era nkwagadde nnyo obuuzizza mukulu meeya wa Lukagga nti kikyokoledde bannakyengera era ogenda kudda ku bwa meeya n'agamba nti nkyalaba mukega akatatawo meeya abantu badde bakulinamu obwesiga ate gwe katobanga weekubye omupya nti olinamu contradiction leka nsuubire nti contradiction sooka ojja omunnabyabufuzi aba mugumu obudde bwonna ng'obaire woogambye nze kyobula mukulu Lammekaze natandiseewo ekigendera kye nga nzise bungi obumalu munnauganda ate munnalubaga nti mwesiŋŋaana omuntu avuma owa NRM nze nva mu mmotoka oba mbadde ntambuza bigende muwe 15 kubanga kinkakatako. Waliwo nagambye erinnya tataddeeko okay ne kuliko Mukasa kugundi kuliko Mukasa Robert agenti okay muna PPF Robert Mukase Masana fataddeko opposition ya Mwami Kyagulanyi ne NUP ya meya okay ataddeko kale kanjirikaawo sijja kujimalayo agenti nkulamusiza ssebo mbuliza meya nti ffe abanna lumonye twamukola ki oluguudo oluva ekisigulo okudda ina lumonye Jomai Lubinnyo Kasule muzzukulu wa Kasule naga nti Sebo Dr. Kiza Besigye alwanyisa Mwami Museveni tavuganya Honorable Kyagulanyi Terezaamu kale katugende naawo tumalirize tugende musawo eyokubiri neyanze gemamira mmeka waliwo omwami ayogedde Sebunje n'agamba nti ate abadde asuubira mu bunno bannabyabufuzi abeera mugumu nedda nze siri munnabyabufuzi ndi mukulembeze omukulembeze kasomala okumalako ekisanja kyo ng'oddayo mu bantu ng'obabuuza nkyasaanidde mugambye nti nze bwe baŋŋamba nti tetukyakwagala n'okukita nkikola ki nkita so kiri mirundi ebiri bwe baŋŋamba nti tukyakwagala nga nkola ki nga nkomawo banga tetukyakwagala nga nkuta okuggyako abantu abajja mu byobufuzi okufiiramu n'ogoberamu ddiiro nze munnange si bwe ndi nze ndi mukulembeze onowa oluguudo nalumunye enguudo eyo nga twakamala okuzikola sinaana kuweza weeks 2 twakoze eyo Kirinyabigo Lugende Kirinyabigo nguno twazikoze n'endowooza bwe waba oliwo olwasigaddeyo ngera bwolaba ne wano e Kampala Nateete wano wempise nga nzija emmotoka katono etubire egwewali eri wansi ereme nakuvaayo so tebisobola kuggwayo byonna mulundi gumu naye nga tukola enguudo luno bwe lufa ne tukolako n'ezeeno n'obusente bwennyini bwe tukozesa butono kubanga singa tufuna federal system sente zaffe ntuba nga tuze kuŋŋaanyiza n'okuzisaasaanya awo buli kyowawaŋŋamba nti wano oluguudo lufudde ziruka misinde ng'ogenda olukola naye kati munnange tosobola olw'obusente obutono. Waliwo Bale Speaker Bale Mudashiru Ekyesiiga agenti mbuuliza meeya wa Lukagga nti obanga akimanyi nti President Museveni agulabudde oluvuganya gavumenti ku NRM ne badda ku NRM akakasa atya nti 226 bonna bayogerako n'abatabamazeewo tasobola kugula bonna kiringa bulwadde bwe bujja covid yajja wano yatta abantu katona abamala wensi yonna pandemic ne tufuna n'omuggalo kumpi myaka 2 naye munnange kati ng'oyise ng'ogenze mu akawungeeza awo ng'emmotoka jamu zikutte tosaana kukkiriza nti waliwo yali afudde covid fabatamane tugenda America Bungereza gyesinga okutta jamu akwata nga tugenda okulaba emipiira n'akwata Waro Mufodi n'akwata gundi Westminster tosobola kumanya nti waliwo yafa covid n'omu so ne Mwami Museveni bw'aba aguze tasobola kugula nsi yonna era agulako abo balowooza nti bali influential nti ono yasobola okumatiza bali abangi agulako omu mu bantu 3,000 n'agulamu omu naye ono gwaguze si abategeerera ziri 3,000 ezisigaddeyo. Toyanziza nnyo toyanzege sibula batuuliriza banne mwe bale kutuwuliriza mwenna bannakyengera mbaagala nnyo bakama bange mwena abagibaddeko wambadde omwami ono JB Nakasozi oyo taviirako ddala waliwo ne wano Shadrack mperiza message ebadde wa Shadrack aliawo SJM kyengerawo kwadiwo ya okulira kyengera mall Shadrack nkutumidde gali nti meya wange yali mu kintu kakati mwami Faruku Ekisaayi nkulabye nkutumidde mwami Nsubuga John Bosco tumidde nnyo deputy mayor wange Janati Kiwalabye executive yange yonna ba councillors tubadde mu council olwaleero ne tubongera okuyisa etteeka ku Kasasiro mmotoka za Kasasiro zitufuukidde mmotoka za Kasasiro ziva eno ne zijja mu Kyengera twayisa etteeka enforcement negaana okukola
kakati olwaleero tuzeemu tuliisiza mu kanso teri motoka ekkirizibwa kuva wabweru wa Kyengera Town Council ng'ereeta kasasiro mu Kyengera era singa ngikwatako egenda kusasula obukadde 2 Town Council atezeeyo kasasiro nabo beesobola okudda nolwekyo neyaza nnyo neyanzege Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale ampuliriza kankomeo n'aba Source Children's Home tutwambuza ensonga mu ssaawa eno ey'okubiri tugenda kwogera ku nsonga za byabulamu liza kulamusiza Kanyonate nyongera kulamusa okyali ku Manduso nga bw'okutegeeza nti mu ssaawa eno ey'okubiri n'abagenyi bali babiri nina mukyala Jacqueline Nafuna avudde mu kitongole kya Source katulamuseeko Jacqueline. Neyanziza nnyo mwami moderator mbalamusiza mwenna abatuwuliriza abaami abakyala n'abavubuka n'abaana abato era nsanyusa nnyo okubeerako ku mpewo za 89.2 CBS FM. Okay, nina Rosaline Nanyonga tulamuseeko avudde Butabika National Referral Health Hospital tulamuseeko. Abatuwuliriza mbalamusiza nnyo mwami moderator tulamusiza nnyo manyera nga bagogedde Nanyonga Rosaline from Butabika National Referral Hospital abawuliriza mwenna tusaisa okubawuliza. Okay, kale tweyanziza nnyo Rosaline. Jacqueline Sosian abantulira Source Children's Center ne katono nnyo katuvano tukomeo tumulambulwe lumu ampuliriza Manduso kyali dakiika ziri mwenda zokka zise ku ssaawa 2 ezekiro ky'olunaku olwaleero tuli ku kizimbe Masengere omwaliro ogusemba waggulu programu kkirizo bagaana nze Kalule Lameka ndi n'abakulu babiri ngenda kunyumya nnyo ne Rosaline tugenda kunyumya nnyo Nanyonga ebigambo bigenda kuba bingi nenga sinaba kugenda wa Rosaline eno kansooke wa Jacqueline Nafuna. Source kigwayo kitya era kitegeeza ki Source? Neyanziza nnyo mwami Kalule. Source kigwayo mu bulambulukufu bwakyo nga bw'okiraba nti Source Children's Villages. Okay. Kino kitongole kyanakyebwa kyatandikibwa emyaka egy'emabega nga Sematalo ow'okubiri World War II yakaggwa era nga kyatandikibwa omwami mu Austria. Sematalo yakosa nnyo abantu naddala okusinga abaana abato. Abaana abasinga balekebwawo abazadde baabwe abazadde nga bafudde abaana nga tebalina abalabirira. Kakati ono omwami n'alaba nga abaana bano babonaabona tebalina muzadde tebalina abafaako n'atondawo amaka g'abaana ge bayita Children's Villages nga mu maka ago omwana alabirirwanga gwewandibadde okulaba omwana omulala ku kyalo alabirirwa abazadde be abamuzaala oba ab'eŋŋanda ze. Kakati Source erabirira abaana abatalina parental care oba talinaako care y'obuzadde abatalina mwasirizi naye si buli atalina mwasirizi naye abaabulwako parental care talina muzadde oba omuntu wa family asobola okumulabirira ng'omwana ne tukuza abaana bano ne tubawa ebyetaago byonna ng'omwana bwe yandibadde n'akulira mu maka nga mulimu maama n'abaganda be abalala n'abantu abalala balabirira. Era Source eyina amaka tuyina ewakiso tuyina amaka 2 tuyina ekakiri ne Entebbe n'ogenda Fort tuyina ya amaka amalala n'ogenda Egulu tuyina ya amaka amalala era tubeera nnyo mu bifo ebyalimu entalo kubanga ebyo byakosebwa nnyo era tuyina ne location endala e Mayuge gwe mulimo gwe tukola naye ng'ogyeko okulabira abaana tukola nnyo ne communities okuba tuteekawo programs eziwanirira families kuba zisobola okulabira abaana baabwe. Abaana abamu bajja mu location zaffe lwakuba abazadde tebeesobola. Naye nga bwe bali abazadde naye nga abazadde gye bali naye nga tebeesobolera ddala. Kale tuyambako families okuba nti bafuna ebyokukola ebijja mu ssente n'okuteekawo obutebenkevu mu maka n'okuba nti community ekolera wamu okuza abaana obulungi nga bwe tumanyi mu Africa nti it takes a village kitwala ekyalo kyonna okuza abaana n'okubateekamu eno n'ennungi. Kyekitongole Source. Mulina abaana nga bameka be mulabirira?
so sinandi kugambye nti nga Uganda twakalabira abaana basuuka mu 6,000 Uchanga twatandika mu mwaka 1993 wane Uganda so seri mawanga 138 ensi yonna tuli mawanga agabazungu tuli mawanga aga Africa ensi yonna continents zonna waliyo source ekitegeeza abazungu bebasamu ensimbi yes kakati twakalabira abaana basooka 6,000 asipana mwine nga bameka sawa zino sijja kugamba nti manye omuwendo naye tulina abaana abasuukanga mu 2 betulabirira mu locations zaffe naye bukyanga tutandika tulabiridde abaana basuuka 6,000 baleetera buleetezi oba mugenda mu balonda ku makubo abaana bano tukwataganira wamu ne gundi office ya probation kubanga bano abaana source eina kufuna ebaluwa eya legal guardianship tufuna government etuwa certificate etukiriza okulabira abaana bano ate government ebere tulondoola okulaba nti abaana tubalabira tutya n'olwekyo tukolagana ne office za probation okuba nti basunsula abaana bano ne tufuna legal guardianship tufuna baluwa okuva mu kooti ne tuyoka tufuna ono omwana n'abanga mwana waffe naye omwana ono bw'atuuka mu location yaffe sinti tutula ne tubatunula butunuzi tubalabirira ne tugezaako okunoonya family zaabwe ze bavaamu omwana wabaze mu village yaffe ng'amaka ge tegeesobola tuyambako family eyo okujuwa project gye basobola okukola okuba nti ono omwana bw'addayo mu family eyo family esobola okumwanirira mu by'okusoma mu by'okulya kukola obulungi ng'omwana n'okuba nti abaana bano tetwagala babeere nnyo mu village zaffe kubanga wano tulina abaana abakabira nyingi abaana bava mu bifo bya njawulo kati ono omwana tafuna connection nungi nnyo nga bwe yandibadde ne blood relatives oba ab'enganda ze kakati oba tugezaako nnyo okulaba nti tukola family reintegration ti ono omwana addayo mu maka gaabwe gye bamuzaala n'abeera mu family ye era ono omwana ne bw'abeera mu village yaffe tugezaako okuba nti tubakwasaganya n'aba family yaabwe katugambe nti ebiseera bya holiday time nga bawumudde oluusi baddayo ne babeerako ne ba family members n'amala n'akomawo mu community yaffe kati nga tumuyambako okuba nti amanya ebifo byonna n'ategeera era ekiseera bwe kituuka bwe tulaba nga family eri lwedde yeetengeredde ono omwana tumuzzaayo naye ne tusigala nga tukola ki tumukwatirako okulaba nti asoma era afuna obulamu obulungi abatalina famire mwe mufuuka bamaama mwe mufuuka bataata ne batuuka okufumbira abasajja baleeta wammwe kyekyo kyennyini baba bafuse baana baffe kati mukwatagana mutya n'aba butabika mento kakati SOS Children's Villages Uganda nga bwemanyi tuli kitongole kyanakyebwa tulabirira abaana naye tulina ne projects endala nga tufuna ba donors abatuwa sente ne tukola projects kye tuyita grant funding kakati tulina project yaffe twafuna grant okuva Norway twafuna sente era grant eno twafuna nga tukwataganira wamu n'ekitongole ekya Mental Health Uganda nga project eno etunula okutumbula obutebenkebu obw'obwongo oba kye tuyita mental health mu baana abato abali wakati w'emyaka 13 mpaka ku myaka 19 oyinza okumbuuza nti lwaki bano abaana be mutaddeko essira ne muleka abaana abalala kubanga ekitongole eky'ebyobulamu mu nsi yonna kyafulumya alipoota mu 2018 oba mu mwaka 2018 nga bagamba nti ebitutawaanya mu bwongo bwaffe oba ebirwadde ebitusoomooza nnyo mu bwongo bwaffe nga tukuze affe abantu abakulu bitera kutandika nga tetunaba kuweza myaka 14 nti ebintu byolaba ebisumbuwa abantu abakulu ng'enyiike okukozesa ebiragalalagala okubeera n'obusungu bulungi obususse okubeera n'okweraliikirira ennyo okutabuka omutwe omuntu n'aba nga takyalina kyasobola okwekolera tebitandika ng'okuze oli muntu mukulu bitandika ng'okyali mwana muto kubanga wabaawo abaana bayisibwa mu mbeera etali ntuufu tulina omusawo omukugu agenda kunnyonnyola naye abaana bano nga bakula embeera gye bakuliramu oluusi abasinga obungi batulugunyizibwa
bakula mu community etabaganya kukula nga beeyagala n'olwekyo ne bakula nga balina enyiike nga tebalina low self esteem tebeekiririzaamu kaakati kyoba olaba twagala kukolagana n'abaana bano abato okuziyiza bino ebirwadde mu bantu abakulu naye n'abaana banyini okumanya engeri gye basobola okwekuuma nti olabiridde otya obulamu bwo obw'obwongo oba embeera y'obwongo obwo kubanga obwongo bwe bubeezaawo omuntu ye factory mwojja ebirowoozo ye factory mwojja amaanyi n'okukola byonna by'okola mu bulamu yeringa factory yo n'olwekyo yeyingini y'obulamu n'olwekyo omwana omuto kasaategeera engeri gy'alina okulabirira omubiri gwe n'obwongo bwe tulowooza nti kisobola omuyambako nnyo okwetangira bino ebirwadde n'okula nga muntu wavunaanyizibwa. Ampuliriza ye mukyala Jacqueline Nafuna okuva ku Source ebigambo byebyo. Rosaline Nanyonga, bwe njogera ku Butabika National Mental Health Referral Hospital mu bufunzo oyinza kunyinyiga otya n'otuwa ekifaananyi ekiriyo? Butabika National Referral Mental Hospital lyeddwaliro ery'okuntikko erirabirira erijjanjaba era eribudaabuda abantu bonna abalina endwadde ez'obwongo. Mwattu bwe twogera ku ndwadde ez'obwongo abantu batera nnyo okulowooza nti abatabuse emitwe so nga si bwe kiri kisingako ku ekyo. Kuba endwadde ez'obwongo tulinamu ebirowoozo ng'olima tubirowoozo byokka bye bimusumbuwa. Tulinamu abakozesa omwenge n'ebiragalalagala. Omwenge? Yes. Nayo ndwadde ya bwongo. Butereevu nnyo kuba kati ku balwadde be tulina ebutabika nga bwe njogera olwaleero tuli mu balwadde 260 naye nga 80% kinnaana ku buli 100 ku balwadde abo tujjanjaba endwadde ezisibuka ku mwenge n'ebiragalalagala. Butabika mulina abalwadde 260 naye ebitundu 80 ku buli 100 okutabuka kwabwe emitwe kuva kukozesa omwenge n'ebiragalalagala. So butabika ebudaabuda abalwadde okuva mu nsi yonna katugambe nti nga bw'okiwulidde nti National Referral Hospital twandibadde tufuna abalwadde okuva mu malwaliro gano amalala ag'omu districts nga badde batandikira eyo wansi mu districts kubanga ku buli district kuliko abakugu mu by'emitwe ne mu buli region kuliko abakugu b'omu mitwe naye mulimu abo abaagala okutuukira ddala obutereevu ku kitebe kati tufuna abalwadde okuva ku buli nsonda ababbe batusindikidde n'abo abeerese bokka. So butabika ekebera ejjanjaba ebudaabuda ate neyamba abantu okuddayo mu communities zaabwe okubaddamu okubatabaganya n'abafamire oba ne community gye bava. Era butabika y'emu eyo yensaale mu kutendeka abasawo abakola ku bulwadde bw'emitwe. Yesebo. Bakola n'okunoonyereza nti n'ebiringa ebyo bakola ku kunoonyereza ku biki ebiviirako omuntu okutabuka omutwe ku bulwadde bw'omutwe buyinza kukosa butya family okunoonyereza okwenjawulo ku bulamu ate si ku bya mutwe byokka kubanga ng'oggyeko ekyokuba nti abantu bamanyi bulwadde bwa mutwe naye nga lwona ebibuleeta ebirala tugambe nti omuntu alina akawuka ka mukenenya omuntu ayise mu kutulugunyizibwa nga muganda wange nafuna bwagambye abaana abayise mu kutulugunyizibwa okwenjawulo byonna ebyo bireetera omuntu mwattu okukyankalana ku bwongo wadde nga tatuuse ku level erimu gye bayita nti gutabuse. Yes. So tukola okunoonyeza kwonna okukwata ku bintu bwe bityo. Nabadde ngenda kukubuza ebibuuzo bibiri naye ate ekibuuzo kimu mu bibiri nempulira ate nga akyanukudde niyo oba waliyo akasigaddeyo. Nabadde ngenda kukubuza nti njawulire ebigambo bibiri mental health ne mental health problem bibiri. Mental health we muntu okubanga oli mulamu mutereevu bwanga omuntu weesobola omuntu osobola okukola okusalawo okulungi omuntu okola ebyo ebikusubirwamu mu myaka gy'olina era ffe tugamba nga wekambuza nti mental health ne mental health problem there is no health without mental health. Obulamu bwonna omuntu bw'alina
osteekwa kubanga obwongo bukola bulungi. Yes. Okay. Tine bwaba mwana muto oba omanyi nti omwana wange ow'emyaka 2 ateekeddwa okubanga akola kino. So bw'aweza emyaka 2 n'alumba ogwokusatu nga watakikola olina okulumba ku bakugu okuva ebutabika. Bakubuulire nti waliwo obulemu obwo. Okay. Kati bwe tugenda ku mental health problems bwe bulwadde bwonna oba obuzibu bwonna omuntu bw'afuna ne bukyankalanya endowooza ye, entegeera ye, enkolagana ye n'abantu, n'enneeyisa ye, n'ensalawo mu mbeera ya bulijjo. N'ensalawo? Yes. Okay. Ampuliriza kansooke nkujukize nti Honest Estates Developers Limited basaba okuluda estates zaabwe empya balina gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7, Kachiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku lw'Ehoima omuli Nansana Bujuko Kigoma, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobeno Muguluka Phase 1 and 2, Wakisoka Sengeje, Kachiri Simba Mannyo. Balina ku Lwentebe, Nakawuka Zero Phase 4, Nesesa Lutabe Expressway. Balina n'estates Namugongo, omuli Namugongo Sonde, ne Namugongo Misindie. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze, enguudo nnungi ate ebyapa bya mayiro, emiwendo gyabwe mirungi ddala era bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers Limited basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Khan roundabout ku Mankeshwa Building omwaliriro ogusooka. Beesige bye bakola bya mazima. Essimu erina oti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Kankujukize rumu ne Vat Gardens Hotel Zana okumpi n'enkulungo ku Suna Road eri kutuusa Enyanama opposite Lifeline Hospital, kyekifo ekigenda okukumalako ennaku osanyuke mu byonna. Balina accommodation nga rooms nsufu nnyonjo nga zibulungi, gym erina ba instructor abatendeke, balina steam sauna ne massage rooms, balina ekisaawe kye bayita TAF ekikozesebwa abantu ab'emyaka gyonna okukola dduyiro n'emizannyo emirala. Vat Gardens Hotel Zana Nyanama erina restaurant efumba emmere y'ekinnansi empoomu ng'oluwombo n'eyeebunaayira Continental. Akawungeezi otuulako mu gardens ne bakutuusaako ekyokunywa kyonna ky'oyagala. Waliwo n'omukyomo ogw'embuzi ogw'omu okukamala ne ka music akasenneekerevu eno nga bw'onyumirwa omukyomo. Gwanoonya weetegekera emikolo ng'embaga, kwanjula graduation, birthday, baby shower, meeting za mbaga n'endala zonna. Balina ekifo ekigazi ekituuza abantu 2,000. Genda ku Vat Gardens Hotel Zana Nyanama, balina parking ngazi era erina obukumi bulungi. Vat Gardens Hotel Zana Nyanama Road opposite Lifeline Hospital, ke kafo ak'omutindo akaliko nawe omuntu aliko kolina okwekwata. Esimu bakubireko ku noti 7 noti emu 8 8 95 oba noti 756 22 7 99 ojja kumanya ebisinga. Okampumulemu katono nkomewo ne mukyala Rosary Nyono ebibuzo by'enchayi n'ebiwera katukome. Apuliriza oli kumando so dakiika ziri 28 zokka zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Mukyala Rosary, wetumuliddemuuko ng'omaze okutugamba nti mental health kitegeeza obulamu bwe tulina era bwe tutambuliramu. Bwe tugattako ka problem kyekizibu ekibeera kizze ku bulamu bw'olina ekitandika okuviirako abantu nti gundi nalabika yatabuka omutwe oba yagwa eddalu. Ne batugamba nti omuntu afunye obuzibu ku bwongo ye tasobola kwetegeera nti alina obuzibu ku bwongo. Kakati gwe omulala osobola otya okumutegeera ate mbu ne bw'omugamba era takkiriza nti alina ekizibu. Kiri kityawo? Obale nnyo mwami Lameka. Nga bw'okyogedde 5 ku 10 kituufu 5 ku 10 kifu. Nga bwe nagambye nti obulwadde bw'omutwe bulimu ebika bingi. Waliwo bwe tugamba obuli mayina obutonotono nti sobola okukeera ku makya ne neewulira nti mu butuufu nina ennaku nnyingi ku mutima. Okay. Kati oyo aba asobola okutegeera nti leero ndi mweraliikirivu nnyo. Nati ne wabaawo obuli ng'omuntu asobola kumanya nti ddala kituufu nina ekikyamu ku mutwe. Ng'essanyu lyafunye ery'ensusso awulira ddala nti lyo lyessanyu. Okay. Era olabira ddala nti ye ali bulungi, ali bulungi okusingawo, asanyuka n'ayitawo, n'abanga alina abantu bayogera nabo gwe bootalaba,
oba alina abantu balaba abamuwaana kati oyo abatasobola kumanya nti ki ng'alaba abamuwaana nga ye alina balaba naye nga gwe tokola ki tobalaba alina bayogera nabo abamuwaana gwe byotamuwaanangako kati bw'obanga ddala olina omwana wo tugambe kati abavubuka bano abasinga myaka 13 14 15 tekizibu ekyo kye tulina eky'omwenge oba ebiragaalagala olina omwana wo tomugambangako nti mu butuufu mwana wange oli mulungi mu butuufu mwana wange oli mugezi kati bwakeera ku makya n'alaba banne akozesa ebiragala ye yeewulira yeerabawo nga mukyala nafuna bwe yagambye nti tebalina kwekkiririzaamu kati bwakitandika atandika okufulula amaloboozi agamuwaana nti oli mulungi kyokka nga maama we waka tamugambangako wadde olunaku n'olumu nti mwana wange oli mulungi alina okukkiririza mu kino ekipya kyalabye so tasobola kukkiriza nti bulwadde wa mutwe yasobola kukkiriza nti alina ekizibu kati gwamulaba gwogamba nti omwana wange bulijjo tabeerangako mu mbeera eno tasanyukanko okutuuka wano tayimbangako n'azina mu lujjudde bw'ati so alina ekizibu mulaba kukyamuka n'omuyamba vibe eri waggulu nnyo okusinga naye nga gwe omumanyi ekikula kye nti mwana mukakkamu mwana wa mpisa kati yayita ku muntu n'amugamba nviira gwe mpitewo yayita ku muntu ng'agenda ayimba afuuwa oluwa n'omanya nti mutuufu alina ki byakola nga teyabikolanga naye ate oluusi nga gwoza obiraba amuli ku lusegere bijja bikyuka naye ate n'olinda kati keko ketukubiriza abantu nti bw'oba n'omuntu wo bw'oba n'omwana wo oba n'owooluganda lwo bw'olaba nga ebintu bigenda bikyuka musemberere mubuuze kubanga bw'oba bwakatandika oba oliawo abatalina bakutuuka kuba mu mbeera esajjuka kwogera n'amaloboozi g'abantu bataliiwo so bw'okitandika nga bukyali kituyambako naffe omuntu oyo kutereera amangu so abamu abatamanyiddeeko ddala nti mubutuufu omutwe mukyankalamu era ekisinga okukosa abalwadde b'emitwe nti abantu abalala be basobola okumanya nti gundi oyo oli mulwadde naye gwe ndi ku lusegere bw'otanyamba nga bukyali then nja kuswala ye kye tuyita stigma kati ate n'abantu ne balowooza nti ebutabika wagendayo bali ababye nnyo so nga mwana wattu neyakedde ku makya n'anyiiga bunyiizi n'agaana okwogera ne bbaawe oba ne maama we bwaga takikolangako kangende neebuuze ku mukugu ate nti tebakkiriza teroyinza okumugaa nti ndaba embeera gye sitegera bweti ne bweti ompise mulalu katonda banga omulalu ate nabo babamu tebakkiriza kati awo we tubasabira nti gwe abeera naye gwe olina okumuyamba ate era nga mwana wattu ekisinga okutusanyusa ennyo ffe nga abajjanjaba abalwadde bano nti bw'atereera asiima nnyo era ajja kusiima nnyo gwe yamulemerako ye ng'agamba nti nze siri mulalu ompise mulalu naye n'olemerako n'omugaa tugende asobola okugaana okugenda gy'omutwala naye n'omubaako engeri gy'omuwooyawooya nga mutwala mu kifo ekirala naye bw'atereera akusiima nnyo era amanya nti omuntu oyo anjagala kuba teyanzikiriza kutuuka mu mbeera oba yakweyambula oba mu mbeera yakulabibwa ng'enjogera eriko kati nti tebandabisa so bw'ayanguyirwa ng'embeera yakatandika ate asibwera mangu bulungi nnyo kaakati watuwadde ekifaananyi notugaa nti ebutabika mukadde kano waliyo abalwadde 1260 betulina abafunye obuzibu ku bwongo ebitundu 80 ku buli 100 obuzibu buvudde ku mwenge n'ebiragala ebirala naye nga situnaba kugenda ku kyenkubuuza kiri kati ku bano omuwendo guli gutya mu bavubuka betulina abali bano abali emulago percentage ku bavubuka eri etya abatuwuliriza mwenna abazadde n'abavubuka nsaba ensonga eno mugitwale nti nkulu nnyo mu butuufu kyennyamiza okubanga ku muwendo gwo gwonna nga bwe ngwogedde nti abasinga okuba ennamba ennene eri ku bavubuka ennamba esinga okuba ennene y'abavubuka n'oteekako abaana abali wansi w'emyaka 18 nga bakozeseza nnyo ebiragalalagala n'omwenge so kyennyamiza kubanga be bakulembeze baffe ab'enkya nti tulina okukwatira awamu okulaba nti tutaasa abaana bano buvunaanyizibwa bwaffe ffenna ng'eggwanga ng'abazadde ng'abasomesa nga community oba ebitundu abaana gye bava okugendako munda mu kibuuzo nti tulaba abazadde bangi abamu ng'omwenge bagunywa n'abaana
nga taata atudde wali n'abaana bali wano bakuba bidde. Omwenge gutuuka kutya okuba ogw'obulabe ne gutabula n'omuntu omutwe abamu bakitwala nti kiri nnoma okunywa. Neyanziza nnyo mu kulola meka ekibuuzo ekyo. Ate era nga bw'okibuuziza era abatuwuliriza naddala abazadde nsaba ntegere nnyo amatu. Kubanga abaana abasinze okujja n'obuzibu obwo obw'omwenge obw'ebiragalalagala basinze kuva mu families. Abazadde abamu tulina ne obubaala obutonotono mu maka gaffe. Mu maka? Yes. Kuliko gubanga nti buli kisenge kya mwana muli mu fridge atekamu omwenge gwe ne yenywera. Kati ne bw'onagamba nti kisenge kya muzadde mwe muli fridge kati ngamba nti olina omwana ewaka wa myaka 2 ogenza n'ogula biscuit n'omuleeta ewaka n'omuteekawo ku mmeeza oba ku dining n'obaga tomulyako temumukwatako temumulya naye biscuit asikiriza abaana waliawo kati ofulume okomewo n'enkya lwaki omwana tamulye ddala olaba nga kisoboka ekyo. Kati abazadde bye tukola ewaka mwana wattu oyinza okugamba nti omwenge guno gwange nzekka naye omwana akulaba ogunywa ate weeguli ewaka ate buli lwokomawo n'ojjuza oluusi tomanya nammeka zitaliimu oba ezatoleddwako. Kati bw'ovanga n'omwana akola ki anywa ate nga bw'olaba engalo zino nti tezenkana naffe obwongo bwaffe tebwenkanankana. Kati gwe omuzadde onywa n'onywa ecupa zo 5-4 mulimu n'abeewaana nti nze ntula kakuleti nenkamalawo ate matu neyeewaana nga n'abaana bawulira naye nga tolina kyoba naye ate omwana nga bw'olaba nga tezenkana omwana ajja kunywa ecupa emu yaveeko kubanga omwenge gwabutwa gwa bulabe eri obwongo bw'omuntu. Kyabadde musati gwa bulabe gutya eri obwongo bw'omuntu. Omwenge chemicals ebirungo ebiri mu mwenge bigenda byokya obumu ku butafaali obukola obwongo. So omwenge ogwo kati nga nti nga tezenkanankana omu ayinza okuba nti nze ngunyeredde emyaka sirina kyembaddeko kiringa bw'onaga nti nze bwe nvuga emmotoka sipiidi nvuga nninnya mpaka 180 naye n'osigala ng'oli ki ku luguudo sitedde bulungi naye ng'ate yali omulala bw'alinnya n'asukka 10-20 ng'etandika okukola ki okumuzungako. Yes. Kati omwenge gukoseza ddala obutafaali bw'obwongo gubwokya era bugenda busiriira mpola kwe kulanga omuntu atandikiriza mpola okuvaako tajja keera lunaku lumu nti leero nanywedde leero nvuddeko nsimuuse nedda kubanga kigenda kyokya mpola mpaka omuntu lwatuukira ddala bambi. Akono ndowooza abazadde bakawulidde bulungi. Waliwo ebiragalalagala ebirala gamba abamu banywa shisha banywa enjaga n'ebirala kakati ate ebyo bikosa bitya obwongo basanga nga bali ku mmindi bafuumula kikka shisha va munaddeeri. Saba mwami Lameka era we bali kuleeta nsonga eyo nkulu nnyo kubanga abamu twesiba nnyo ku mwenge naye nga tenga bwola nti ebirungo ebiri mu mwenge byemu by'ebirungo byebimu by'oyinza okusanga mu biragalalagala ebyo. Yes. Ebiri mu mwenge ebirungo ebimu ebiri mu mwenge byemu by'ojja okusangana mu ki ne mu biragalalagala ebirala. Ate era nga bw'ogenda ku makya n'ogamba nti kantwale ekyokulabirako nti panado empeke ya panado eno ya bulijjo gye tuzannyisa omuntu ogimira n'omira emu n'omira 2 naye ate bw'ona amira 5 ejja kufuuka ya bulabe nnyo ya butwa oba olyawo olemu n'okuvumulwa. Kati kyekimu n'ebiri oyinza okugamba twakula nga bajjajjaffe banuusa kagolo naye yakanuusa nga omulundi gumu oba mu mwezi ng'afunye kasenyiga nga kati ninnyo bwe kati gwe bw'ona agenda okutta shisha onaamupimirawa ye yakwasanga bugalo bubiri n'ateekayo n'ayasimula n'ekiggwa kati gwe shishawo ogenda mupimirawa ate nga n'oli atunda ayagala otwale kingi kubanga buli lwovaako weeyongera okuwulira obulungi ekyo kye nakugambye nti feeling eri oli wa kitalo nnyo tewali yali akugambyeko nti oli wa kitalo kati bwe biba bikuggwako nekyanoga kanzireyo mbeereko mu mbeera eri ekitalo n'ogenda ng'oyongerako mwattu notuuka ku mbeera ng'eyakozesa nga akadoozi akatini tekakyakumala kufuna ky'oyagala olina okwongerako. Kati awo webituukira netandika okukola ki okutandika okusiriiza oba okwokya ku butafaali bwaffe obutuyamba okuba abantu. Abaana bakosebwa batya singa bakozesa ebintu bino? Abaana emyaka gino gye twogerako
n'abantu abakulu bonna bakosebwa ne kati batutunulira abaana ate batutunulira abaana kibi nnyo olw'ensonga nti omwana ye aba akyakula obwongo bukyazimba kati kiringa bwoba nti okyazimba njuuyo yakava ku musingi amataba ne gajja ag'amaanyi ne gagiyisanyawo kubanga okyazimba obwongo obukyakula kati obwongo obukula ne buli obwakula edda tebusobola kukosebwa kyekimu kati obwongo buba bukula bw'obanga osimbye ekitooke ekyo okyekyetaaga okuwa ebigimusa tolina kukitema tolina kukisalako ndagala nyingi kati kyekimu kyekino omwana akyakula kiringa ekitooke ekikula obwojja bw'osalako olulagala olwonywedde ku mwenge bw'oteekamu kuba bw'obanga saza taddemu akayaga kati awo obwongo bunaakula butya so abaana be basinga ate okukosebwa mu biragalalagala bino n'omwenge okusinga oba oli awo abantu abakulu ebizibu bino ebeere ne tuzalidde bizibu ki mu bitundu ate naffe ffennyini ng'abantu embeera eyokozesa ebiragalalagala mwami Lameka ebizibu embeera eno byezadde nno mwana wattu singa abantu babiwuliriza bulungi era buli omu ne yeefumiitiriza ndoza bwandikedde ku makyanga buli muntu agamba yateeka akabaala ke mu nju ng'agamba nti mbijjeewo neyalima enjaga y'okuwa embizi yagamba nti sikyakiddira olw'ensonga nti buli levo yonna okuva ku mwana okutuuka ku muntu omukulu buli omu akosebwa era etukosa ekisooka bw'aba omwana atandise okukosa ebiragalalagala oba omwenge olowooza okusoma kwe kugenda kusigala kyekimu tekisoboka n'omulundi n'ogumu bitabuka bulungi nnyo omuwa ssente okugenda ku ssomero oba ali ku ssomero muwadde ssente pocket money ajja kugulamu ki njaga ajja kugulamu omwenge tajja kudda mu kiraasi obwongo bwe bubeera mukama yatutonda nti obwongo bwaffe bumalirawo ekyo kye yatuwa kimala yatutabika yatuwa ekirungo ekitubeezaawo obulungi ennyo kati gwe ate bw'otabulamu biri ebibyo tosigala kyekimu kati okusoma kugenda kudobonkana entalo mu maka mwami Lameka entalo zeeyongedde omuntu akola ejambiya n'atemako munno obulago era abasinga obungi tubawulira nti njagawo yakozesa ki tamiiro njaga obubenje bweyongedde ku makubo bungi nnyo ebyo byonna obuvunaanyizibwa busuuliddwa lwa myenge njaga wamu n'ebiragalalagala bwe bityo sebo ampulirizo oli ku manduso mbeera no bwetyo bweri omuzadde weefumiitirize gwali ku manduso weeyisizza otya eri abaana bo abaana obakutta otya obatendese ki obalaze ekifaananyi ki omwana bwakula batugamba ngedda nti omuzadde bw'olemu okukaabya omwana mu buto okumuteekateeka okubeera omuntu omulungi ate bwakula byakola bikaabya ggwe mu bukadde bwo so kati abazadde tufeeyo abaana bazize ebintu nga bino myenge mibi naye abamu temukitwala nga kikulu njagala kujjukiza mpuliriza nti Lubiri Nabagereka Primary School mu Lubiri Emengo bategeeza abantu mwenna abaagala abaana bammwe okusomera mu Lubiri Nabagereka Primary School omwaka 2025 ti interviews wamu n'okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso buli lunaku bawandiisa abayizi mu bibiina byonna nga batandikira ku nursery essomero liwa ebyenjigiriza biri ku mutindo era liyigiriza abaana okukozesa kompyuta ebyobulimi n'obulunzi wamu n'ebyemikono okutuuka ku Lubiri Nabagereka Primary School yingirira mu Lubiri lwa Kabaka olw'Emmengo ng'okozesa omulyango ogutunudde mu Ndeeba essimu erinoti 782 756 244 oba noti 753 794 9 ojja kumanya ebisingawo so nga atera nkujjukiza ne Jenna Herbals bano be bakola Covidex company ene kuri Professor Gwang balina eddagala eppya lya mulembe omuli infections ezitawanya nnyo abakyala abaami n'abaana abato balina eddagala erijjanjaba ebizimba mu nseke ne n'abaana amagumba agaluma abakadde n'ebirala bajjanjaba akafuba akasiiwa n'ekifuba ekikalu mu baana n'abantu abakulu asthma pressure sukali prostate asumbuwa ennyo abaami eddagala lingi balirina genda osanga eddagala lyabwe mu bifo bino nansana kutano mu maaso ga Sam's Crescipsi mutungo kunya opposite Mugis Hotel
mu maaso katono meters nga 5 Namugongo nga wakava kubajuliza opposite Angelino Hospital ku kazimba akapya mukono okuliraana Centenary Bank nsambya kwekeriza bakatuliki Ntinda Kiwatule Road opposite Kigowa Road Hoyuma Kuduhaga roundabout Fort Potro Kasese Road waggulu wa National Housing Finance Bank esimu okuba ku noti 7 noti 5 83 23 83 oba noti 772 noti 3 47 2 ojja kumanya bisinga okatumule mu katono nkomewo n'ekitundu ekisembayo ampuliriza Imanu Sokoli dakiika tubuza nno 12 musawo mboze kyanyuma naye musawo abamu bagamba nti omwenge gwa kika era wembadde njagala okutandikira awo wennyini nti ogenda n'osanga maama anywa taata anywa omwana anywa mukulameka nga bwe wagambyeko nti waliwo n'abateeka abaana ne babawa fridge eyiye mulimu abawa abaana sente ez'ekyoyo nga talina nekyagenda zikozesa zimusukiriddeko kati bw'asanga abanywa n'akolashi nanywa naye tuleme okwekwasa ebyo byonna byakwekwasa nti mwenge gwa kika mwenge lubaale bagundoga teri baddogo si kika it's a behavior neyisa gwe kyosalawo okweyisa kyofuuka gwokyesibamu gw'omwenge tegugeranga ku makya kwesibamu famire yo era tegulyesibamu kubanga tegwereetamu omwenge tegukunoonya gwogunoonya ate mwana wattu abazadde abamu ffe tugunoonyeza naki n'abaana baffe kati gwe n'osigala nga weesiba ku kiri ebyo mwerimba abazadde abaleeyo abampuliriza n'abaana n'abavubuka mwerimba kyosalawo okuba kyekyo kyobeera bw'okera ku makya n'ogaa nti nze omwenge ntayi mwana wattu era osobola okuguvaako kasita ofuna okubudaabudibwa nga bwe nagambyeko nti obulwadde bw'obwongo era buva ku biragalalagala bino mwana tunoka okunywa omwenge ennyo toba mulamu mu bwongo omuntu ogera ku makya n'ogaa nti naye era ngenda neekola emirimu gyange bulungi so nno nga mwana wattu wandikoze ekisingawo singa oba nga totaddeero abamu kafuuka ddeere nankani nti sisobola kwebakanga siiyeeyo mwana wattu awo ogenderera butereevu kakati abaana bali mu luwummula abazadde bakole batya tuyambye tutya abaana bano bali mu luwummula abamu abazadde tebalina na budde bubeera n'abaana emyenge gifuuse emyenge ebiragalagala n'ebirala tubayambye tutya musawo ng'abazadde balina buvunaanyizibwa ki nja kukizaayo nti omwenge n'ebiragalagala 98 ku 100 buvunaanyizibwa bwaffe abazadde kyokeera ku makya neweesibako kyekyo kyobeera tojja kugamba nti njagala kuvuga nnyonyi kuba piloti ate onywa omwenge ate obugenda okukyankalanya obwongo buveeko olwo bwonna amala okuvaako olyoka ofuuke piloti kiba tekisoboka kati abazadde ffe tulina obuvunaanyizibwa 89 ku buli 100 kubanga bwokeera ku makya n'ogamba tuba ne principles zaffe enkola zaffe era omwana nakulaga nti taata n'amala kulaba ng'okutta ecupa y'omwenge ajja kuzaalukuka mwana tu ebyo biyamba nnyo families amaka bwe gatyo okukuza abaana nga tanywa mwenge tanywa abazadde manya emikwano gy'omwana wo gy'alina tuve ku bino nno mwana wattu abampuliza saagala munkwate bubi naye tuve ku bino ebyokugamba nti omwana wange mukwano gwa mwana wa minisita gundi mukwano gwa mwana wa mugagga gundi abamu baga omwana ali socializinga nnyo wa vibe nnyo kirungi nnyo omwana w'okuba n'emikwano egyo egy'ebbeeyi naye emikwano egyo obulamu bwabwe bwo buli butya faayo nnyo okulaba omwana wo bantu ki batambula nabo beeyisa batya faayo nnyo okulaba nti mulina ennono zammwe awaka ze mutambulirako bagaye nti omwana wa gundi oyo abaana bonna basobola okukola ekintu kino naye omwana wa gundi muteerawo n'omukono takisobola ekyo kiva ku bazadde kyosiga mu mwana matu kimuyambako nnyo okushepinga okutereeza ngero kyagamba mu bayibuli yigiriza omwana ekkubo lyagala atambuliremu ng'akyali muto ne bw'aliba akaddiye talirivaamu amiina kakati ate abaana bennyini nga sinagenda ku baana waliwo obuvunaanyizibwa obw'abasomesa n'amasomero
mwana tumulimu amasomero nga ne biba bibonerezo bagamba nti teeka amateeka aganyigiriza kyenkanyi nga buli muntu gamukwatako kyenkanyi najja kusanga essomero nga banaga nti tetukkiriza mwenge wano naye bamato banakwata bonasanga omwana wa musawo n'ecupa y'omwenge ne bakubira musawo musomesa kanje tukatereezaako simanyi ya bulijjo ate matu n'essomero ne litwala nnyo abazadde abamu nti ba kitalo nnyo so abaana baabwe balina okukola ebyo bye baagala kati ate abaana abo be bavaako kaluma nywera ne bafundikira nga boonoonye naki ne bannaabwe so obuvunaanyizibwa obusinga obukulu bwaffe abazadde n'amasomero ewabeera abaana baffe waliyo ne community abantu betubeeramu edda omwana yakuzibwanga kyalo abamu nga balina n'ebibiina ebibagatta ng'abazadde buli omu ng'avunaanyizibwa kako mbadde ngenda okugenda nti mpozi singa tuddayo ku nnono zaffe nze nja kwebazaamu ababeera mu butabika community omwana si wa muzadde omu nedda tukyali ku nnono eri kubanga tumanyi obulabo obukivaamu nti omwana singa muzadde omwana aba wa community naye kati mu bitundu ebisinga tekikyaliwo omwana wange gundi ng'akwata atya ku mwana wange eyo nnugu tayagaliza amuwaayiriza naye nga tesinga kikomawo ne tuba nti omwana aba wa kyalo omwana agunjulwa kyalo bwe nalaba omwana wa mukulula meka nga ina kyakola ekikyamu nja kujja ngambeera meka oba n'okumukwata mukanga vule mwattu kati bakusiba tajja kukiddamu kati yembeera eyo kati tuddamuyo mu nnono zaffe ebintu ebimu bye tuzze tukoppa biyinza obutatuyamba n'abaana okufuna emikwano egyo gikuyamba era nkikwatiza kati ku baana naddala era madagiraga nti nkusiibula naye bba abaana oba wabo bakakinga bo bennyini omwana kyosiga kyokungula manya kyoyagala yawula obusobozi nekyoyagala mukulemeka omwana wo bw'anaaba nga asamba nnyo omupiira owanga ayinza okuba nga atemwattu wa bitabo nnyo kati bw'anagomba asamba omupiira bye bijja okuvamu gakankozese ku njaga nfune amaanyi gali oli gaalina agadduka mwattu wekkiririzeemu manya kyolina kyoba otumbula kijja kufuula owettutumu buli lwogenda ku mwenge oba ku njaga ku biragalalagala osobole okufuna amaanyi ag'enjawulo mwana wattu oyo kyabwongo era tojja kufuuka ekyo kyeweegomba abamu batambulira mu bikoosi bya vibe nti ffe tuvibinga ne bano ne banywa era bwe bumu ku bulabe obwo we buvudde nti ate era tuddayo eri ku muzadde manya omwana wo batambula nabo manya mikwano gy'abaana bo abazadde tukolera abaana tayimutebo wali omuze gwa social media oba mu Luganda okantererezaamu otyako emikutu emigatta abantu omuzadde n'owo omwana osanga omwana wa primary alina essimu eva kuno nakuli tolinaako limite bukwakulizo bw'ogitaddeko buli kimu akirabanga bw'ayagala n'abanga ayogerezeganya ne banne tero tugendeko wano so nga n'omuzadde sente yazireseewo mu bungi kati ebyo byonna bibiviriddeko abamba bawona motoka teeka mugenda ne banno mu digide bwamuwa driver talina kulingiriza mwana twasa omwana parkinga omwana akole kyayagala adde ewaka bannange tutaase eggwanga lyaffe eryenkya naye nabo bakirabanga kuwa mwana ddembe lye kugamba omwana yeeyagaleko twabonaabona omwana naye kayeeyagaleko abamu bwe bakiraba awo mukulu lameka wenzirirayo kali kennakoonyeeko nti tudde ku nnono zaffe tukuze abaana tugunjule omwana ow'enkya wano waliwo omuzeeyi ku mwenye aligulaga nti kati ndabye omuzzukulu ng'avuma jjajjaawe eggulwe ate ye chairman mwalimu ndowooza alabye omuzzukulu avuma jjajja ndowooza ali ku nkuza y'abaana abadde aweereza wano ka message Matovu kyanaga nti webale kuweereza mbuuliza omukyala ow'ebutabika nti nina ebirowoozo bingi n'empulira oluusi mpulira ng'omutima gunnuma gunkubagana nnyo nga bwe guntyemuka ampe ku magezi bw'atyo bw'agambye nduza katugende ebyo bibiri tumbewumbe akadde kagenze musawo nkutewo omulundi gumu mweyanziza nnyo omwami yalabika abadde awuliriza kubanga twayogedde ku kyebirowoozo era ebirowoozo ebingi ebyo mwandimuwadde amagezi nti abeeko omusawo ogwatuukirira byonna gye bali waliwo abasawo be tuyita abakansala ababudaabuda abasawo obwo kwe batandikira n'amubudaabuda bwe kigaana
n'amutuweereza ate nno kiyinza n'okuba nga kiva ku bulwadde obulala tugambe nti ng'obwa pressure so bw'asookera ku musawo oyo n'amunnyonnyola amuwa amagezi nti kati genda butabika oba genda kuba kugu kebere oba pressure. Sibulira ddala abantu musawo n'ekigambo ekisembayo batubadde ku mpewo za 89.2 Emmanduso. Yes. Mwebala okutuwuliriza era ekigambo ky'ensembyayo kiri nti gunjula omwana ensi emwanguyire. Abazadde tukwasize wamu obuvunaanyizibwa bwaffe tuleme okubusuula kituteeka mu mwana olwaleero kyagenda okubeera enkya. Mwebale nnyo okutuwuliriza. Bandabira be butabika. Amina so. Musawo Jacqueline. Neyanziza nnyo mwami Kalule era n'omusawo waffe omulungi gwe tuleese mu studio ya olwaleero atukoze bulungi nnyo atuyigiriza era nange njagala kwanukula oyo omwami nti asobola n'okukuba tuyina emikutu gy'osobola okukuba kakati nakugambye nti tukwatagana wamu ne Mental Health Uganda ekyo ekitongole kiyamba nnyo abantu abalina obukosefu ku bwongo n'okuba ku ssimu ey'obwereere n'oyambibwa ng'oyogera ne kansala n'akubwako amagezi era njagala kubawa ennamba eno eri 08 000 mirundi esatu 21 21 21 08 0 mirundi esatu 21 emirundi esatu. Kakati enamba eyo ekola wakati w'essaawa 2 n'ekitundu paka ku ssaawa 11 kuva ku Monday paka ku Friday. Okuba ojja kwogerako n'aba counselors mu lulimi lwonna. Bakozesa Oluganda, Oluzungu, bakozesa ennimi nyingi. Mpozi n'abaana baffe abato nabo ministry eya gender yatongoza kye bayita mental health and psychosocial support chatbot. Waliwo robot oba gundi gy'osobola okwogerezaganya nayo ng'ekuyigiriza ebikwatagana ne mental health era owandiika text message abaana abasinga batulina amasimu o texting a message ogamba nti hello noweereza obubaka ku 116 robot egenda kuddamu 116 egenda kukuddamu ekubuuze mubeere nga mwogerezaganya nayo era robot eno bagikola mu ngeri nti bw'oyogera ebigambo ebimu babiyita trigger words bw'oyogera ku kintu ky'okuba nti oba owuli oyagala kwejja mu bulamu oba bakurepinze bakudifayirinze oba owulira ennyiika ennyingi ku mutima gwo ekubuuza nti nkukwasaganye ne kansala era kati nekulinkinga n'ofuna kansala nekuyunga n'oyogera naye naye ekyesembayo okugamba nti abazadde n'abaana tusoosowaze nnyo embeera y'obwongo nga bw'oyogedde nti ye ingini y'obulamu tusoosowaze nnyo embeera y'obwongo naddala mu holiday eno abaana bamaleko holiday bulungi bakomewo mu masomero toyanziza nyampuliriza tugenda mu mawulire akadde kaffe kaweddeyo n'ebigambo ndowooza biwulidde bulungi musawo ninayo akatereke kakamu kululameka tulina enamba yaffe ey'essimu okuteeka hospital mwana wattu tokuba nti oba oyogere n'omusawo kyokka naye ate n'okuyiga bingi byembadde nina okwogerako byesoogedde naye bw'okuba biri mu lulimi Oluganda n'Oluzungu olondako olulimi lw'oyagala kati oyinza okusalawo n'owuliriza ku bikwatagana ku mwenge n'agalagala oyinza okusalawo n'owuliriza ku ndwadde ez'abaana abato oyinza okusalawo n'owuliriza ku ndwadde ey'okwennyamira era n'omwami oli owenna era asobola okuwuliriza ennamba y'essimu eyo nandyagadde abagiwuliza bagikoppe 08 00 2 ennamba eyo yabwereere toyanziza nnyo akadde kaweddeyo ennamba eri 0800 211 336 gikubeko yambiwe nze Kalule Lameka abazadde mufeeyo ku baana bammwe mubakuze bulungi Katonda abakuume.